tesamanyako concert ya Fameica. I swear upon the living God. Okay. Era katonda bw'abanga nali nkimanyi ne ngiteekawo nga ngimanya mbonereza. Saakimanyako. Okay. Yalanga. Nawe the same time nolana muli mu wiki yemu. Mwenga abayimbi endaku za njawulo. Fameica aliyo nga leero David Oddayo enkeera. Singa kibadde nti abantu batambula lwa mukaaga lukka ku Sunday tebatambula. Mbadde ngenda kuba ku side ya mu balwa kutaano lukka nti banne kati ate gwageze olunaku abantu kwe batambulira ate kuko watadde n'oddira luli olunaku olulala abantu we batatambulira ate n'olulekera mu. Okay. Kyandibadde kina kye kitegeeza gyendi. Naye ng'ekisooka mu byonna ekikulembera tesamanyako concert ya Fameica. I swear upon the living God. Okay. Era katonda bw'abanga nali nkimanyi ne ngiteekawo nga ngimanya mbonereza. Saakimanyako. Okay. Uyayogeddeko okona oba wamukubiddeko ku simu bayakubiddeko kuba nze nali simanyi. Ffe twalina era bwe nkulaga chatisi zange twali twogera ku bya collab. Nina gundi waneeno nga tulina collab. Okay. Era nze we nalaba simu ye kuba nali mugambi afune program kitwali tuddako ambulire ddirwe baneetaaga mu studio. Era bwe nalaba essimu nali ndowooza nti afunye ekikuba always tubadde tetwekubira nga twogera ku WhatsApp. Kati bwe nalaba essimu neŋŋamba ndowooza ŋŋamba program. Nambuuza nti kituufu olinayo nayo show mukozi yani nayo show nga 27 waliwo mwami yajja tugikola ffenna. N'agamba kankuddira. Nze nalaba mawulire teyanzirirako. So oba oli awo twandisobodde okugamba nti percentage twandisobodde oba oli awo connectinga bali ne baconnectinga ba promoters. Oba oli awo ne baba kuba nze si banasse egamba nti mujjeeyo ng'omuntu yakubuukinga. Ekyo tekiri. So the problem eri ku promoters. Kuba ogenda olangirira date ng'olwedde fiki yalangirira mwezi nga mulamba. Saaki nagirangirira ddi. Ku peeji ezo zonna okulaga nti ekivulu kyo kirina obeerayo ku nnaku olwo. Saakimanyako. Okay. Lutalo nga tunaatera okkuta abayimbi yes mbadde mujja mwetegeka. Show ye yali ku cricket obo tulaba weetegeka. Kino kireka bawa ba promoters baba bakyalina emirimu. Netegekako leero tekitegeeza nejja n'okujjangera kwetegeka. For example kati sinze yeetegese nzekka. So ne just lwakuba bali tebatuwa bitiibwa bali batuuse ekiseera nga balowooza fu batali ye problem Okay. Nemubakakasaako. Abamu era eri abalala bajja okusigala nga bavuga. Would you love to join politics? No, at all. Why? Politics is a dirty game. Siri ready kulimba, siri ready kutta, siri ready kuwairiza. That's politics. That is abitandise politics, dirty game. So baba toli ready kole ebyo. Please don't join politics. Okay. Ate ero ine dembe yo obutawagira politics. I mean obutabeera mu politics. Solo kubeera owagira. Kwago solo kuba owagira abayimbi. Nete kitegezo oli muyimbi. Yes. Tulinako we twakulaba ngo wali okola extras zo wayingirako mu byobufuzi era abantu bavayo. Sayingirako mu byobufuzi. Kyali kitya ku miss coating kubanga nze olimba lwe na coating amu balita yamba naluyimba emyaka 10 emabega. Ndabanga kitaffe omu kati amawanga gatuyawulira ki so no buli muntu afana asigaza kanga na magumba tegeza nali nabiyimba ko. So nali nkotinga mulimba lwo. Okay. Era lwe nali nyimba. Okay. So ongana okukotinga mulimba lwe nayimba keda. Ibe nali ngamba by then bwe baba tebaliwo then nali nyimba lwaki. Kati lwaki baweteeka mu kintu ekitali kyo. Obubaka bw'obusembayo abantu yongera bwangu bakoola. Yeah, abantu bakoola nga 26 tusooke wa Fameica kubanga jali. Yeah. Then 27 Serena show yange sose ku Serena ubanyuma l'emyaka 10. Yeah. Ntisebogambo taseba. Yetuli. Ekisokere ku luyimba as well babongote. Yes. Babongote. Ya luyimba lusabira balabe baffe. Okay. Babeeko ne kye bafuna baleme ku omanyi mulabe wo wabeera nga ali bubi. Nga naawe oli bubi. Mwenna musigalaawo. Ate mulabe wo bwabeera bw'omuleka mu mbeera embi ne weesimatulako ko afuba okulaba nga akusikira akuze mu mbeera eyo. Naye bwabeera nga naye atambula olusi yeerabira nti gundi nina omuzze emabega. So embeera eyo gye tusaba Katonda abawe emmere bakute
babongote naffe tuyiseeko namwe muyiseewo naffe tweyagaleko otherwise kika. Okay. Oluyimba babongote si lupya ate si lukadde era twalaba nti era wenyini wava n'olulirizi ng'oluyimba lwa Nnaalongo. Babongote lwe lupya lwaki mu nnyimba zonna ate osazeewo twakakulaba kyokka wakakola kitegeeza obadde tomanyi nakumanya nti oluyimba lupya kati kankutereeza oluyimba lupya ne vidiyo egenda fuluma bufulumi. Abantu bangi bazze bansaba concert, why not? David tubadde tulaba wakama kukola concert. Nakola buli leero njagala nkitwala okuva gy'oli. Buli diro nina okola concert. Don't you think it would have been better no wako ku bayimbi abalala opportunity because tubadde tumanyi sinze ngabo opportunity please muleme kunfula ate wa kitalo nnyo sinze ngabo opportunity ekitu kitwale nti tuli na kasero tuli mu kiyembe ono alina omudala wano tuli mu wino teteri abaganda wono kutunda nga nona atunda. Buli omu alina abafaanizi be era tebakulimba n'ekirala nze Serena we ŋŋenda kifo sikiyimbirangako. In fact kumala emyaka 14 oba 15 gye maze mu ndongo eno concert yange esoose wagisebo Serena ate ya cricket oval bali yeri audience ndala please yeri audience ndala nnyo so kati tugambe nti abatasobola kujja ku cricket oval olw'obuvuyo bwa audience egenda ku cricket oval nagisavinga kati audience egenda ku Serena gye ndiko njikandaliriza emyaka 14. Kwe kusalawo ofulumya oluyimba ofulumizeewo ne opportunity we yazze kubanga sikola bwomu leero sikoze bwomu ngobanga management ya David Lutalo waliwo omwami yajja. In fact sina promoter nangamba nze luno oluyimba buli jene sikiwulirangako kintu bwe kiti saala eno gye neetaaga bulijjo banaye njikoze nti nze mpulira njagalamu na concert nkuwe ssente oddemu ogitegeke nga nze ssente mekazi oyagala nze nsa konsalinge nga ogenda olange konza sinagakolaki nti kale tupataninge ubeere nga njiranga kubanga ne bubanga wakamala nga gwe weetegese ate noddamu ne weetegeka kisobola okulemesa okukola rehearsals kisobola okulemesa concentratinga ku kikyogenda okuwa abantu we audience sigiyimbirangako myaka 10 gwe mulundi ogusoose okukola concert ku Serena for all that long kiki ekibadde kikulemesezza okutwaliza ewamu kubanga opportunity ebadde tennajja nze sikaka omukisa guba tegunnajjawo gubeera si gugwo so leka abalala ne basooka benjoyinga omukisa gwabwe. So this time round opportunity yange omukisa gwange it's my turn okuyimbirako nange ku bantu abo bulijjo besinga. Akasente tulaba nti wawanisa Yesu ku Serena akasente kamaanyi muuko mukayinza okugamba lwaki totadde oba ku Africana ngambye Serena Africana njimbiddeko show nyingi ningambye Serena nti myaka 15 14 sigiyimbirangako ni concert yange esoose Serena atwalabye wavudde era wenyini Fameica